katunuulya bo batunuulira akalulu kano from the word go okuva ku nomination. In fact sina ku nomination wano mu kuregisteringa abantu kibadde kitya kati bo bajja bakitunuulya batu tebasobola kukubalaale mu region n'ogamba nti wawanguddeyo. Njagala mutunule mu kalulu ka America ako owo katunuulidde abantu bano gye basinga okukubalaale ez'amaanyi ekitundu ebyo babiwangula kitegeeza eyo stronghold yaabwe. Omuntu ono tewamuwadde emmere, tewamuwadde mukyere, tewamuwadde transport najja n'okubalaale bwetyo. Kati ebintu bino byonna babikonsideringa. Kati basajja bakulu bano tebalina lunaku lwe bagenda kujja bagambe muno bawangudde akalulu. Tusobola okuddayo mu VR za campaign zaali zitya okitegeera. Magi simanyi lwaki omusembere yamutule ku side emamwadde emabega Magi atule emaaso saavodde emabega eri tuwe eri emabega mu babaka bencha. Magi soko omuvire tomusemberera omwana wafe akyali muto. Abaana ni Uganda besibiddeko akakoba kati oyagala kumwesembereza tule eri emabega Magi atule emaaso mukyuse ebifo tweyongereyo. Nabaga aba Democrats bano babera batunuulira ensonga mfine Ivan how are you babera batunuulira ensonga Jeno Kibirigedde mwagwana ondetedde ku masanyalaze Jeno Kibiriga ondetedde ku masanyalaze babera batunuulira ensonga zino bazitunuulira from the word go. Kati omusajja ono alina okwekazaakaza ateekewo abasibe ateekewo abasirikale akwasewo akazikiza walabe nti at least naye yakubyeyo laala agambe kati bwe nabba mu kino ekitundu n'enziba akalulu kaawo nja kufuna we neekwasiza nga tukola elections audit naye nabagambye akalulu kano tugenda kubattamu muntu okitegeera mbikiriya nnyo Jeno Kibirige akalulu kano tugenda kubattamu muntu olw'ensonga nabagamba kano ko tugenda kayingira nga tekali mikono gya byabakama kubanga tugenda bakwata nga tubasibye emikono wetu te buli kye twali tulina okukola kyonna twakikola mu season 1 ezo gundi zaffe twazikozesa bulungi ne tugenda paka mu Oscar paka eri ba Democrats bonna gye bakola kye batula ne bagamba nti kakati wano kati wetumala okukola ekyo ne bagamba ensi eno tugenda kukola ki waliyo kasente ke tusobola okuteekayo kati bagenda okubalabalamu nga kolodi waffe bamwetaaga omuteekako amagalo gaabwe. Uganda egenda kusima mafuta kati ekizibu ekyajjira Uganda kuzuula Californium aleese obuzibu mu ggwanga wano. Ensi ziri ezina Californium era olunaku olw'enkya tugenda kuyita mu manifesto ya National Unity Platform balage nti byonna bisoboka ate ne wafikkanawo ne ssente weeziri okitegeera ssente weeziri ezituusigiriza manifesto ya National. Ekibiina kyokka ekirina manifesto by the way ebibiina byonna tebirina manifesto. Oli akugamba protecting the gains which gains? Yakugamba manifesto ye etambulira ku protecting the gains which gains? The roads, the hospitals, do we have industries? Is the education system okay? Is security okay? Do we have peace in the country? Isn't there abductions? These are the gains they want to protect. Kitegeeza tebalina manifesto. Omusajja najja nakuwa 11 point program n'agikuwa bulungi nnyo ng'esoboka. Nabagamba nze Minister of Foreign Affairs wenatunulidde gundi ezo 11 point programs neziraba ng'ezimu zigwa mu docket yange kati njagala mbalage ssente ezo we zigenda okuva. Kati nammwe muŋŋambe waneeno olimba n'ebyo byankya. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ensonga ekutta kati wano. Ensonga eyo ya voter verification machines ezo ze njagala twogereko ko. Okitegeera voter verification machines abantu abasinga zibatadde ku bunkenke zibeeraliikiriza ne mutuuka n'okugyayo video gye yakolebwa myezi 3 emabega ne mugireeta ng'agamba mbu onaakwatako ng'ekyenkumu kyo tekisoma tebagenda kukola kitogenda kulonda. Saagala muntu adiscouraginga muntu kulonda. Ono omusajja si yalina mandate kalulu si yakalinako mandate. Wabula ekintu kyali mukola ekyokuŋŋaanya emikono kantandikire naawe ekintu kyali mukola ekyokuŋŋaanya emikono gino ng'afuna ebyenkumu ekintu ekyo bakiprogramminga mu AI waliwo AI gye bakozesa obanga ogenzeeko Kenya wali Hi Trisha obanga ogenzeeko Kenya wali muguli omusango gwa Raila Omolo Odinga versus IEBC IBEC we bagitabo IBEC ewaabwe Independent Electoral Commission yawe bagita IBEC. Kati oba tunulidde omusango ogwo waliwo AI eyali mu nsonda awo nagibateeredde waneno just nze ka screenshot nakubye mu nsonda n'enkasalako naye kati oba ogenze kweyo gundi omusango ogwo n'ogunyigamu osobola okulaba AI eyo eri mu nsonda bweti laba agiteekako ne kasaakula kuba ene yange nagezezaako nnyo gisika kagundi ako n'engaziba. Kati AI eyo nga basindika results okuva ku district okuzireeta wano ku tally center AI eyo ng'esooka n'ezikwata bwemala okuzikwata n'ezitaaninga deni n'ekuwa okitegeera naye ekyo tukiinako solution iffe. Yensonga lwaki bakugamba nti kanoonye kalonde kakuume
kabanje ekintu olede kiwakozeeko dda manual work ng'olina manual work yaakyo omuntu agenda kukulimba atya ne gundi ye AI eyo agenda kukulimba atya eri AI tetugenda giwa mirimu then n'akalala ke njagala okuyisaawo National Unity Platform yafunye ekintu kye bayita YouVote. Yes. The good news. Nabagambye bano tubasobola. Era nga Shama ye ambassador wa YouVote. Kida nange kyemba kola. Kati mugawo waka nakana kalogira abanange sidogo just kubeera real. Ati waliwo kali akabinja kali akagamba munali design tamongo mujja kufa pulesa. Ate kati kino ekifo eno kati ndi munene mu ggwanga. Yes, YouVote. I am the brand ambassador of YouVote. Wano ku media wena agenda okuvolunteeringa ku YouVote eyo, please inbox me oba agenda inboxing Comrade Nico twagala kutandika kusomesa YouVote eno tugenda okutuuka wali nga YouVote mugimanyi akombadde nkeera bidde kano nkayisizaawo buyisa record this one kano muka recording ate njagala kagende na viral Shama ye brand ambassador wa YouVote. My haters are going to vomit out. Muchafa nabagamba inze kabaka wa foreign policy zino. Kati YouVote yenze ambassador wayo, please go and register. Oboli ku ground tugenda kutandika okusomesa abantu YouVote yene genda kukoleta abantu abagenda okutukumira kakalulu ku polling stations. YouVote eno mugenda gikozesa mutya tugenda kubanga tusomesa abantu. Please go and register. Contact Dr. Nico. Dr. Nico agenda kuwa link eyo o registeringe. Omala okuregisteringa ogenda kufilinga up ka form kajjanga ka form okafilinge up. Omala okafilinga tulina numbers ze twagala then tusumulwe tandika okusomesa mu Uganda YouVote nabagambye ffe buli kimu twakyetegekera. Kati aba beat chat simanyi we kibaleka. Okitegedde eno revolution twetegekera buli we are ready for a new Uganda. YouVote is back again. Kweri etwaga aluli bajibawe ku last minute twagala muvene mabeganga mugitegedde. So ba volunteers ku polling stations ezenjawulo kino ekintu kiriwo okalonderawo okabanjiza then n'ekirala ekintu kye banvunana bannange ne maybe mwagala kuyombako obuyombi nange Mariam Wachagulanyi ayagala kuyombako obuyombi nange bannange temugenda kundaba mu trail kiddamu temugenda kundaba mu campaign trail temugenda kundabayo era sigenda kubeerayo unless kiddamu record this wamulaika mwagala nnyo baka kasanze nabagamba nze Shama revolution is akulwaming. I understood the revolution manche tulimu. I am not this excited comrade mbu ngende ne kubya selfie je nakoma okwekubya selfie mu regions ennyingi mbu ngende okubeera nga njagala struggle banange siwe kiri ba comrade siwe kiri. This revolution is not about excitement, is not about camera. Woba toyina mulimu ku campaign ya president onoonyaako ki ng'olina ekitundu gy'ova oli tololo tomanyi ludama tolumanyi ogenda kunnyonnyolayo ki kuweza namba ebbanga ly'omala ng'otambula ogende mu kitundu kyo okoze ekimala omaze okukola ekimala temugenda kundabako ku trail omwena mwena abeesunga okundaba ku trail siriiko okujjako ng'eri Kampala okitegeera. Thank you very much kosa kefu bino byenjagala abaana bano abasoma maka nkuwe namba wano tujje nkyanja kulina okubannyonnyola wano manyi abantu abamu balowooza mweno revolution twajjamu lwa excitement 86 1 F yeye namba. Thank you very much kati nti byetubaddewa ani president yabagamba nti oyo amanyi ng'amanyi nti amanyi abeera musomesa mukole ki mumuwulirize kati ndi musomesa ate nkugamba ate ogamba weesoma manyi ate manyi nti manyi mbadde nkugamba nti ebyenkumu bino bibali mu kunoonya ebyenkumu bye babisetingira ku tali center babisetingira kati results wano webazingiza bati mu system kyo ekyuma ekyo kikwata gundi kikwata ebyenkumu bino byaleeta jukira abali ebweru bakubuuza ozaalibwawa kati wabana okumanya ozaalibwa nini namba yo bagifuna nini namba yo bagifuna babeera bafunye polling station kwokola ki kwolondera babeera bagifunye kati jukira abadenga babba akalulu nga balaga nti polling stations ezimu zina 100% tewaliyo yafa tewaliyo yasenguka tewaliyo yagendako bweru polling stations zino kati ekintu ekyo kibadde kikola ki kibadde kibalabisa nnyo
Okitegera kibadde kibalabisa nnyo. Kati bino ebyenkumi bagenda bana bakimanyi nti ennamba z'abantu nnyingi nnyo ezikola ki eziri ebweru batagenda kulonda. Kati baagala badivertinge ennamba zino ezitagenda kulonda bakole ki bazeewe zidde ku side zaabwe zibe nga zalonze in their favor. Kati n'abamu baba frustrating obutafuna ki. Kati kino this is an explanation to you gwe wena abadde wakana nti internet tegenda kubeerako. Kati bagenda kukikola batya nga internet yo teriiko. Kino kye nabagamba nti ffe tuleke okukuba tooki mu maaso gye tutannatuuka tukole ebyo byennyini nnyini binabikoze eki ku eyo stage gye babeera batuwadde. Okitegera kati bino ebyekumi baliko ekyo baagala obigira naye ffe tugenda kubirwanyisa tutya kugambye AI eyo result bazisindikanga bwe bati kati yo ng'ezikwatamu eddakiika ng'ezikonvatinga ng'emala ng'ezita bagenda okutunula mu musango guno nga mu butuufu AI bye yabaze byo byennyini nnyini. Okitegeera byo byennyini nnyini naye eno etteeke gye bataakola ate eri omwaffe tewaliwo citizen participation e Kenya. Eyo AI gye yakakola eyo AI ye Kenya yali ya Russia era gundi yo nagibalaga ne mu Congress report nga bajoogerako kandi abo bavidi gundi ezo saakijjaamu ngikuleetere wano. Tusabe mbenga saajijjaamu Mukama Katonda kwakiri waggulu wano gwe nawa Congress report ekintu ekyo kiri mu gundi Uganda's relationship with America's rivals wekiri ku eno paragraph indooza yakubiri paragraph eyokubiri ndowooza ogiraba nga boogera ku gundi eyo ogiraba njagala otunule waneno waggulu wano olaba waneno eri mu facial ezo kamera zemulaba eziri ku kitebe eziri wa His Excellency Kyagulanyi n'endala eziri ku nguudo zikozesa eyo AI eyo gye baagala okuleeta eyo laptop gye bannyonnyoddeko gye baagala okuleeta weekozesa. Naye kye njagala Munnayuganda kye saagala nnyo weeralikire gundi eno kye mmanyi bagiinako solution buuza lwaki nga tebannatandika kutaapinga masimu ago nga bagatapingaga His Excellency Kyagulanyi. Njagala ojjukire nti no twafuna America yajja neva negamba bali batapinga essimu eyo neya ambassador wa America nga bagitapinga wano mu Uganda. Okitegeera ekintu ekyo kati ebintu ebyo kyogamba bakyazitapinga essimu ezo bakyazitapinga. The answer is no. Kitegeeze no AI bagiinako solution naye nga tunagenda ku eyo solution yeyaabwe ffe katufune eyaffe solution gye tusobola okukola the local solution gye tugenda okukola eri etya kye bayita manual tallying. Nagambye akuuma kano ekintu kye mulina okwegendeza birina okubeera ebintu bibiri ku polling station. Ekisooka walina okubeerawo enkalala olukalala lulina okubeerawo we batiikinga tyona alonze then no verifying ne wano ku lukalala. Kati ensonga lwaki Munnayuganda wena olina okubeera neki olina okubeera ne national ID yo national ID senga kano kagano ku verify wabeerawo empapu enkalala zino list mwaziraba ekawempe zaaliwo obumu obwo bwaliwo naye nga n'enkalala zikola kinga n'enkalala weeziri ez'okulondera mu zaaliwo. Okitegeera kati ng'ogenda wali mu lukalala n'oweekebera then n'ogenda no verifying. Kati kano ne kabeera tekakuverifyinze nga mu lukalala mw'oli ani agenda okugaana okulonda. Ate nabagambye obuma buno tubale effectiveness yaabwo giwe 40%. Giwe 40%. Kyova olaba ono we yabadde ayogera yagamba mu Buganda ne mu Busoga. What about other regions? Kye bagamba yo ennonda yeeri egenda kubeera ya njawulo kuya mu Buganda ne mu Busoga. Ebintu byonna birina kubeera uniform. Okitegeera birina okubeera uniform. Kati bagamba bugenda kukola mu Buganda mukamuka ne mu Busoga eri ewalala wakola ki ate kino nakibagamba nti senga wabeerawo combination ya Buganda ne Busoga weekaabiranga n'otuuka n'olaba Busoga ng'eri united ne Buganda lwe lutalo lutalemerwangako kukyusa Uganda historically olutalo lwabyafaayo. It is happening for the second time. Yensonga lwaki ono obumu obwo nabwo abulabira ddala nga bulina kukolera wano alina kujjako Baganda n'Abasoga kulonda naye ffe tageti yaffe mugimanyi oba akawangudde mu mazima oba akabbye tawangudde ffe tulina okuwangula. It is either us or no one. Kitegedde ffe tulina okuwangula oba tewali mulala alina kuwangula tewali twagala kutuzanyirako wano nga mukawangula mwakajjeewa. Kitegeere kibaleke kutuzanyirako abantu bano nabo baleke kutuzanyirako. It is either us winning or no one is going to win. Ffe tuwangula ne tujubileetinga oba si kyekyo tugenda kwekalakaasa teri muntu alina kuwangula kalulwako ffe tukawangula. Byosaagala batulimbelimbe bagenda kukajjawa kati yene wanaakola ekikye ffe tulina okukola ekintu kye bayita yes let them register them. Ffe tugenda kukeera ku makya tugende ku polling station womala okulonda shama olonderawa Bukoto genda e Bukoto. Kyekino kye nabagambye tize temugenda kundabako ku campaign trail okujjako nga ziri mu Kampala kubanga revolution ene ekugamba woolondera olwanira. Kitegeeza nze shama ndi komanda mu Kampala osiga ndi komanda mu Kampala era ninda team
gye yakwasiddwa eddimu mu Kampala eyo gye nina okwegattako. Essaawa eno bakyazunga tebanneetereza. Maybe after nomination era mugenda kundaba nga neegasse ku ttiimu ya Kampala. Naye mbwe eyo Tororo, Wakiso, Mukono, even Mukono gye banzala sobola genda olw'ensonga si gye nnondera. Kati kino mbadde nkugamba kitukeera ku makya ku polling station. Wookeerawo ku makya genda olonda akaluluko. Kumala okukalonda tovaawo katunuli akabokisi mwakoze eki mwakasudde obeerewo. Okitegeera ekintu ekyo. Omala okubeerawo teri kuvaawo paka ku ssaawa y'okukabala teri kuvaawo. Kati otumala okukabala tugenda kufuna DR form. Mbagambye you vote is back again. Ate yangu y'okujja bagenda giyigiriza abantu. You vote is back. Bino kwisi bali omunsi byagamba mbu simanyi electoral commission yegenda okulangirira. Abaana bano okubagezi. Respect Dr. Nico. You vote is back. Zana ino byenjagala. Eno yo ogenda n'otunuulira omusajja nga yeetegeka. Ayagalira n'olabira ddala nga ali serious kutwala ni Uganda si banene abantu limbalimba. Ekikulu nange nva ku mulamwa. Ekikulu nange munaasaasira ndi muntu. Ng'onoonyaayo ki? Gwali okuuma akalulu mu Uganda yonna. Kati ffe twetegese. You vote yekomyewo. We want volunteers. Genda ku page ya Dr. Nico oba jangu mu inbox yange ngenda kuwa link. If you are a volunteer twagala abantu even if oli mu diaspora. Even if you are in diaspora, then you can come and register. Link njirina ne Dr. Nika jirina nyo tunaba tujiwadde namwe mujja kuba mujigira nenga twagala abantu ku ground ne mu diaspora ku ground ogenda tubulya polling station kuona aba wagenda okubeera ambassador wa YouVote kwa polling station kubanga twetaaga DR form tujeetaga ngekyali ku polling station we tujinojje fonirawo pya ngojipe kifaananyi ngojikasuka walinga tugatta pu ziragenda okuwera ssaawa 2 ez'okumakya alalala ng'enduulu zikutte nga YouVote etwadde result entuufu ozanya n'okuzanya. Kino ebiruma bya NRM. Aba NRM kati bawulira bafa. Tuyina YouVote kweri. Zamagezi gembawa mujjeko internet. Nero era mwajjako internet. Naye amagijjako era yakola twazifuna era nga twabawangudde kati ne kuno mujijjeko. Ne Starlink mujijjeko. Ne Starlink we balema okujjako. Ani abigambye ani yagikugulira essimu nga lwaki tebagikkiriza. Go with your phones. Go with them. Nebagigulira. Ani gwe baga democracy is sin. Nze mbasomesa democracy. Muve ku bino mbumbu. Mbo bajja kujjako internet. Mbo bajja kuba tear gas. Mbo bajja kukola kino mbu. Ebyambu wane waffe wano ku page yange teriwo byambu. I am giving you reality. Nkusomesa reality and nabagamba nga nkyali mulamu in my lifetime and in your lifetime. You are going to see everything we have started. Buli kintu kye tusomye mugenda kukiraba. You are going to see it. N'amaaso gammwe bwe muti. Ekyo nkibabuulira. Mugenda kukiraba. Bakuba omusajja laale emutule mu byenda naye nga tasobola kubawo tear gas. Kaakati tugenda kuteekako YouVote nga ne internet tasobola gijjako. Tuzikuba ebifaananyi kya tuziwanike. Tuzikuba ebifaananyi kya tuziwanike. Eri agatta ebye naye nga naffe tuzigattira kumu. Anti polling station emala okulonda yewanika. Good evening, Princess Sanyu. How are you? So, na Uganda mbadde nkugamba. Senga tunakola ekintu kye bayita manual tallying. Ono anagenda okufuna result nga already tuzimanyi. Kubanga wo mu Kampala ogenda gatta za mu Kampala. Owe Wakiso ogenda gatta ze Wakiso. Owe Mukono ogenda gatta we Mukono. Enduluka Steve ge we Mukono. Kampala tubeera tubuza eddakiika ezibiri okugatta mu ddakiika 2 Kampala endulu evuge. So ketu bengoma wali eri. Ayi kati njagalayo gundi omuntu agenda otugulya kino kigundi kino ki brass band eno band ennene wanja kankwate guneno ku bass nga nkuba oyo tugenda wali eri nakasero nganze nkuba ku bass ogwo okitegeera njagala ngende nga nkuba ku bass kati senga tunakola ekintu kye bayita manual tallying obo egundi ye aye tegenda kola ensonga lwaki tugamba citizen participation egenda tuyamba to overcome ebyo bintu byakola ki byayogera okitegeera ekintu ekyo. So bano ebintu byonna byonna embeera gye muteeka waneno gye mulaba egenda maaso bannamagye kuvayo kuwazi compliments bannamagye complaininga bapoliisi complaininga bano baguuni bonna beevuddemu mwalimu birabyeko mu kalulu konna namwe kati nze nabagamba bwe tubeeranga wano we don't discuss these events. We are asking ourselves why. Lwaki ekintu kino kibeera kituuseewo ekyo kyekibuuzo kye kasita tunatta ekibuuzo ng'ekyo buli bwe tunattanga ekibuuzo ekyo nga tukinako answer ntuufu. That means togenda kudda mu bino events obeera obiraawula biwe bati
ngo bitunulya boti n'ogamba kino tekiri bweki ne buli wona atunulyanga events ze bakuwadde n'olema answeringa question to the question why omanya toyina kyokoze so kyoyina okumanya kiri kimu lwaki amagye gavuddeyo lwaki poliisi evuddeyo lwaki olaba Abuduka Ntuntu ne Aneti Anita Amongo bonna nga bakampeeningira ku gundi yeemu ku kituuti kyekimu nga luli batugambanga nti omu avuganya gavumenti yono kuvaako omu wa NRM omulala wa FDC why are they campaigning on the same stage ebintu byenjagala butegere then you understand how strong you are mukubye omusajja essaawa eno ayeba kati tubadde nga tugamba MPs muve ku campaign trail ya president mukomeye mu bitundu byamu mukimanyi nti strategy eno tubadde nga tujogera nga NRM egikopa kati gye batandise mukimanyi ekyo nze nabagamba abantu bano bakoppa ffe mukimanyi nti the same strategy gye tubadde twogerako NRM yagitandise Aneti Anita Amongo ali mu Eastern mwamulabye Nabbanja ali Bunyoro mwawulidira ne statement ze naye bamulagiddeko bwerere yagenze e Bunyoro ne bakwata Opono n'akabinja ke babasindise mu North ne begasizaako Mike Mukula yabakulira mu North eyo okitegera kati balina abasigadde bonna babatadde wano mu Buganda nti Museveni wabeera tali yeri abantu bano bakola ki babeera ba campaign nga bino betubadde nga tugamba MP ate ba MP ba Nupu mwina n'ekizibu ky'amannyo jukira mu muliko ne ba independents Zahara Luyulika oliko Musiri David Zahara Luyulika oliko Musiri David yaweereddwa Mpuuga ssente ezino binyumya bino byenjagala olunaku olwaleero NRM yaganye independent nogu NRM leaning independent bamugobye naye bafaayo nnyo okuba bonna betwamye kadi bajenga ba Nupu leaning independence kino omuzungu kyayita going with the corpse to the grave. Musiri David, your political career, may your political career rest in peace. Tubadde tukyali ku biometric machine. Omanyi iyo topic nyangu nnyo ya kuyitako kyangu nnyo. Yensonga lwaki ngenda ne tuvugako eriyo na nakugambye the answer is one, participate. Gwe munna Uganda solution obeera ogimaze. Results tuzimanyira ku polling station gwe tuzimanyira. Ebisigadde byonna bakole katemba waabwe and it is us to win. Either us or no one else is going to win. Period. Tuyina ebintu bibiri. Either agenda tuwa jubilation oba agenda tuwa protest. Naye nkugambye solution y'ebyo byonna ono biometric machine kayina okukola. Ate we tugenda ku polling station ne kagaana okukola ng'omwana mulonzi waawo bajja kutubulya lwaki taliimu. Nabagambye wali we tulaga. Every time wolabanga Democratic Avenue is being blocked, what do you do? Protest, activate human rights. Tugenda kubeera bakambwe nnyo ku ssaawa eri nga tusalwako musale. Atuzanyirako naawe. Kitegeera tugenda kuba tetusalwako musale. Omwana kasitajjanga mulonzi. Twagala empapula nga weeziri tugenda kuzikebera manually then n'akuuma kaabwe kubanga effectiveness yaka n'akuuma it is 40%. 40%. Omuntu ne wanaabeera omu nga yalonze His Excellency Kyagulanyi akalulu ako tugenda kakuuma paka gye kakoma. Arafati ekibuuzo kiwandiika awo. Tugenda kuuma akalulu ako akamu ke yafunye paka gye kakoma. Teri kutuzanyirako. Kye tutaagala kulaba teri ballot staffing. Ballot staffing yakyasinza obuzibu. Batiikinga obululu bwabwe ne bajja ne babuteekamu. Ne bakyakalanya polling station ne bajjawo box entuufu ne bateekawo enkyama. Tugenda kufa n'omuntu. Yee, munda waneno nsekamu naye waliwo olunaku lwengenda okuba nga siseka. Nga ndi bwenti. Wali. Nze okwange kasita naagukola ku polling station yange. Nenkakasa nti byonna bigenze bulungi ku polling station yange. Abasigadde namwe mukole ogwammwe. Buli omu ku polling station ye. Ebyo bye muli mu kuzunga mbu simanyi president ali eri nga polling station kwolondera mu kitundu kyo tonnasomesa bantu tonnasensitizing abantu omala biseera ezo serefi ze mutwala za bwereere. Mbagambye NRM ekomyeyo mu bitundu bino gyeri ate tulina n'obuzibu aba independents tubalina okitegeera bonna ba NUP leaning bagenda batukolako propaganda ne malice. So nsaba bwe namwe n'abaweereddwa kaadi zaffe please mukomeyo mu bitundu byammwe. Buli omu gye yasabidde kaadi gy'oba ogenda tukooye serefi zammwe tuzirabye tukimanyi nti mwagala nnyo pulezidenti naye tubasaba mukomeyo mu kitundu. Ate we mukomayo mu kitundu don't campaign on individual basis. No. Kampala
njagala ndabe Kampala ng'akulirwa Shamimu Malende ye Woman MP. Second in command ye Balimwezo ye Mayor olutuli ku Kampala. Then tutandike kuba n'aba constituencies be baddakawo wansi. Buli constituency ne bakansala baayo. Twagala tuyingire nga Kampala yekka ayina abakunzi bisatu. Buli kansala yaweereddwa kadi olina kubeera wansi. Then kati ffe bamaje bano ba Anirule twagala tujje twegatte ku kisenge ekyazimbidde dda ziryoke zitokote. Kuluno oganira bweru nabagamba woba onoonya omwana aliko omusambwa gwa revolution yenze. Omanyi zino emmandwa z'ekikaye ziyinza okukutikka n'otambuza ebigere paka ku kiggwa kyewammwe nga tomanyi. Kati nze nange simanyi we nava bweru simanyi. Ngenda okweraba nga ndi wano. Kati natuuse wano ate omulimu ne ngutegeera. I understood the mission. Mwenna abantu be bawadde gundi loolo mu Kampala wano tubasaba please. We are ready to join you. Come rain, come sunshine. Tulinze muzimbe team. Honorable Shamimu Malende, Honorable Balimwezo, Honorable Joel Senyonyi. Buli gwe bawadde kadi paka ku kansala asembayo ng'olina kadi yaffe tukwetaaga mu gaali ya Kampala. Tetugenda kugamba mweno gaali ya Nakawa West. Eno gaali ya Nakawa kati Nakawa South egenda kukola etya Alexis Mufumbira ali mu komera. Kitegeeza ki? Bwe tuba tuzimbye gaali nga ya Kampala yenna kuba ekintu kino twakikola ku lulyo oluwedde. Waliwo mukyala bamuyita Madamu Chocho. Madamu Chocho mukyala ndowooza wa Nobianli. Yes, wasa Nobianli. Yali mulwadde. Kati bamala okumunominate nga nalwa nagenda okumujjanjaba amaaso. Teyaliwo throughout the campaign trail. Naye egaali ya Joel Senyonyi by then kwa twali tuli mu constituencies. Egaali ya Joel Senyonyi kuba kwe nali twatambulanga nga netu mu campaigning nga netu musaba kuba yali yesimbye kuba LC5 kwe yali yesimbi. Kati kuno twagala gaali za constituency. Egaali weba ya Kampala esituka Kampala yenna ngekulirwani Woman MP kubanga yatwala district yonna. Twagala yewakiso esituke nga yewakiso. N'abalonzi bewakiso. Ate tutwagala atali mulonzi we Kampala ate kwegatta mu gaali ye Kampala otwagaza ki? Oshigera oba toli mulonzi we Kampala nga polling station yo teri mu Kampala please egaali ye Kampala gyesonyiwe daye wamwe nawe olina gyova. Oba oli we Mukono egaali ya mulina kubeera ye Mukono. Owe wakiso twagala nti ono wa constituency bweti eno ya Nakawa West nedda ku kitebe kyaffe kigazi. Luli twatulanga weeka mocha kakati ekitebe kigazi buli omu aleete baalina. Mama Kampala leeta abantu bobolina ogameti eno ye tiimu yange jennina ono wa ku media ono foot soldier buli omu aleete kyalina kyetugenda okukola. Wabula munagamba muno mweyawule buli omu anoonya akalulu oluwe ekyo ekisenge tekiri gundi kirimu ebiraka bingi bajja kuba bakipenetratinga. Niwe tunagenda nga gaali namba buli omu nazimba egaali ye ku polling kwa wanene tuba twejjako skills ez'enjawulo. Ow'enaka West Shama embani nayo kemanyi nja kayigiriza waawa ow'emakindi Uweriwaga era nze Zahara Lulika sikyakulinako buzibu. Nze kati Zahara Lulika salute respect. Oli kyali wange nnyonnyo nze ku nsi kuno kati omuntu gwensinga okwagala Zahara Lulika. Ekyo nkikugulira. Era Zahara Lulika nyongera okujjukiza ndi naawe paka last tugenda kunoonya akalulu kano because we are a team. Tuli team. Monsalire kano mukamperezezeko Zahara Lulika. Zahara Lulika. Nze ndi kyaliwo nfanfe paka mu New Uganda wali. We are a team now. Wonjagalira wonna available. Yes, I'm available. Naye ate I'm not coming there on individual basis, no. Njagala mutugambe nti enegali eya Kampala yeno. Mulyoke muziwulire. Oba makindi wa ne mu barracks yonna tujja yingira nga tunoonya akalulu. Ay, bagani Uganda kati. Toli bakambwe. Bakusinika wano naye siseka. Just nsinika businisi waneno manyi. Oshitegira nesiseka. Abo nabo nate babatiisa. Nze nabagambye it is Ugandans to decide ife tusalawo. Bino simanyi wamaja ayogedde. Ali mu bameka. Ayina akalulwaka. Ninakamu. Bino simanyi nti wa police ayogedde. Simanyi ona ayogedde kino akalulu k'aba Democrats. Bungereza tebagenda kujijja mu kalulu kano. America tebajijja mu kalulu kano. All in all they are rallying behind Ugandans. Ugandan voice must be heard. Kuruno kyovula obunkenke bungi abasajja beetadde ku pressure. Mbadde nkyali ku kya gaali. Kali aka biometric yakko nabagambye yo solution yo weeri. Just manual. Na kubeera vigilant nnyo.
kati tukyali ku gaali ze twagala okuzimba eziri solid. MP buli yaweereddwa ekkaadi mwe contacting meeting zammwe kyemanyi zatandise dde okutuula, mutule ne ba mayors, mutule ne ba councillors, then we mumala mulyoke mutuyita ababi ababanda. Aye kakati bigenda tugondi yaffe tuli ba 2021 the unruly force eri sava yagimanyi eggaali yali mu tear gas, miggo, bikonde biki. Kakati ali tugenda kuyita wano mazzi ng'otugamba kuni tuli twayita mu muliro kati ewe temutumanyi mmwe okitegeera. Namulabye ne Muhoozi Kayine Lugaba bamugamba mwina okuwaayo obuyinza. Tebamugamba nze nakugambye bamugamba kuwaayo obuyinza. Muba mumulabye nani? Oba mumulabye nani? Twamulabye namulabye era saabikoledde na video. Ensonga eri wano ya kurespectinga democracy egenda maaso mu Uganda teriyo business ndala. Era mumulaba ne bali abasides eri musanyuke kubanga these are the champions of democracy. We mulaba club wa America ngali ne bali mukube engalo. Naye senga mumulaba nga alina side endala jagira. Awo mumanya bibi kastamula wo mu China ne kastamula wo mu America, omungereza, omufaransa, EU mumanya ensoro ku kizigo kweri. Bano boogera ne side zombi. Temuloza nti balina kubeera kavule yokka. Nakugamba democracy ina stage gye bayita dialogue. Oyogera nabo. Mu lutalo abantu bagenda okwekuba. Russia yakeera ku macha neyingiza ebyokulwanyisewa nebiteeka e Belarus. Egenda kuba Ukraine. Naye mugamba kakati ekigenda okukubya kukweyingiza mu NATO. Kati Zelensky nakwata ba generals be n'abasindika ne bogerezeganya nani? Ne bogerezeganya ne general we Russia. Bogerezeganye balabo olutalo lubeerawo baterubeerawo. Kati kye bakola balemagana okuteesa ku terms olutalo ne lubaluka paka na kati balwana. Kati ne bino nabagambe no revolution lutalo. Tuli mu lutalo lwakwate mulaba bikompola temwe kati mwagala ebikompola nga bikasuka bidde eno kavuyo nayingirawo. Kavuya zereti mwagala kula bikompola nga bidde eno bidde eri mwoke manye tuli mu lutalo. Tuli mu lutalo lwakutalo no lwamateeka. How do you play with the policies? Oshige lutalo lwe tulimu. It is called revolution. Oshige so kakati bano ba champions ba gundi ba democracy balina okwogera ne side zombi. Mukimanyi nti America eyagala kutwala bya bugagga bya Ukraine. Naye ate Donald Trump yakyaza Russia. Kati wamala okukyaza Russia ate n'amugamba katugenda kuwa Ukraine ebyokulwanyisa jja kkube. Buloza bibeera bitya. Kati mulwaki muloza nti omuntu abeera ku side yammwe especially kwabo si kuffe fedeve zaffe fe bana Uganda tulina kubeera ne side eji emu. Wabula obeera ku side endala oba okolaki oba olimba. Kigera. Bano boogera ne side zonna. Chama ndaba abazungu bali wa NRM banji kwe babeereyo they are observing na bagamba akalukano kalimba observe ate babeera side zeyo kituyambako. Lwaki bamanya nti bano basombe tebabaddewo bano. Kiyamba ffe balaga nti bano bamanya nti kati bano basombye busombe bano basombe bano mwabaleese bulesi bano sibaawo. Okitegera naye kati bwe babeera eno waffe yokayo kati balaba kigenda maaso kuba ffe eggaali ezaffe batulaga okuva ku muntu eyasoose paka ku bantu abasembe bwe twayogeredde gye baavudde. Naye bano bo baki bano bano bo babafuusa bufuusa nekikeera ku kisaawe nga kirina abantu 100 bakufuusa bufuusa tomanya gye baavudde. Naye ffe eno ewaffe tubeera tukolaki tubalaga okuva kuba kamera from the word go president Kastaga moving time nga kamera ti abateekako kati okuva kone yasoose paka kwe yasembye. Naye kakati wali eri babeerawo ne batunula mukulu ne balaba ekimotoka kya balamu ne kireeta ne kiyiwaawo. Kati we kiyiwaawo ekiddayo ne kinona omulala. Ekimala okulona omulala baasi za gundi ne zijja nazo ne zisoma nga batunudde bati balaba ne bayitayo ku baana b'amasomero. Okitegera ne bagereetayo ku baana b'amasomero bano ne balaba ne mumanyi n'okusoma amasomero ne bagenda mu prison ne baleetayo abasibe nga baliko n'omusirikale waabwe naga kana akalunga sikabulijjo kalimu n'okuleeta abasibe nga bawandiika nga banootinga kati ku last minute nabagambye wali ekintu kye bayita elections audit kubanga ffe tetugenda mu kooti. Senga tubadde tugenda mu kooti ebyo twandibadde tumakinga nga tugenda kubichallengingira mu kooti. Naye ekintu ekigenda okubeerawo bakiyita elections audit. Senga akazanyiramu ebeera elections audit tugenda kumulumba kimafia. Kati tumala okumulumba okuleeta emirembe oba okukakanya side zombi bakola elections audit. Ne badama ya auditing akalunabwa yakaluka ne babira baka auditinga from the word go. Bine ebyokugira abantu kyovula afe buli stage tugitwala mu parliament ne tugitwala ne mu court. Buli stage tugiteeka ku record we are profiling
profiling process nga yabadde oshigira when they are profiling they profile the whole process yona yona baji profilinga oshigira tebagama muno waliwe mwalonze kyekyaleese okola ki okayana batandika byava bitya byatandika if it starts wrong that means it is all wrong so kataina ngeri kijagenda kakasa international community nga audit bagikola ngolwedi yalaga nti no mwalimu ebiraka fecho vola fe tuteka butesi ku kamera bine bintu byatukola tebiroza muno just tukola mbukozi mwe customer mulabanga basi presence complaint ne bagiteka mu buwandike webati mugambi yo profiling yewe kati tugenda ku profiling abana abasirikale abatandise okukola partisan politics batubulire amaje gabitabikira wana bagama mu democracy teri maje teri bya police ba civilian banere ekikubya kuba ba civilian kikubya yes siba amaje ba civilian babira mugundi bo balonda era nakaluka kivula bo bategekira akalu mu barracks zabwe tobakiriza kujeno kulondera mu bantu era akaluka barracks bakabalanga ka barracks me bagamba nti barracks ye barracks ye Masaka barracks ye Bombo barracks yeno barracks ye Makindi barracks yeno police barracks bo babibalanga ebyo byo byabwe babibe kubire akalulu kawe tebajja mu ba civilian oshitegera kati fe tuteka profiling nabagamba akalulu kano ke kali kenyini kali akoluku mu mwenda nkaga mwebiri yana yakuga nti akalulu kano oboka nonyeza wano omala biseera kubanga Uganda tero nako kumala emyaka 4 teberanga kona akalulu tekaberanga ukko akalulu akaddaladala akasooka okubeera watenga nako kali ka kibbi kali ku mwenda nkaga mweji ne Museveni yakogeddeko lwakuba mukogerako in fact yayogedde mazima kubanga yagambye KY ne UPC baba bendikito kiwanuko wa DP yes yayogedde yagambye kidatenga kyali kituufu naye kyali mu omukono kyali mu omukono mu Lancaster waliwo abesibira mu kisenge ne bateese ebintu ebyo binabeera kati for the first time Museveni yayogedde amazima yagogedde oshegera ekituufu kiri nti UPC ne KY baba era nebigendera ya Apollo Milton Obote nabya byogedde kuno for the first time yayogedde ekituufu kati abo kuno nabo tubagala kubanga alenze kamba buli yemwe banna Uganda ekintu kimutamanyi mulaba nti ffe tuli kulosi naye ate bano bali kulosi nnyo so kati temwera likiri akalulu bana ba mama sikyagala video wano zera likiriza banna Uganda njagala gino emyezi gye tusigazza mulye munywe temugenda mu kivulu wadde neki kiddamu siraba munna Uganda agenda mu kivulu kati tunamaliriza wali teba munna Uganda agenda mu kivulu mulye mmere mukute mufune otulo otumala kubanga tulayika tugenda kumalanga weeks 2 nga teri tulo yes ngoba nga twebaka mu shift abamu bebaka mukko abana ne bakola ki abana ne bazuukuka abana ne bakola ki ne bebaka kati saagala muntu agenda mu kivulu bakube echupa saagala muntu agenda mu kivulu olwanireyo bakusibe saagala muntu mukuume emirembe banna Uganda mukuume emirembe saagala munna Uganda agenda mu kivulu kyonna kakibere kyani teri ku celebrating a new year teri wano bya King Saa totubuulira nkugambye munna Uganda teba munna Uganda agenda mu kivulu twagala buli munna Uganda nga mulamu bulungi kyemba mukola temugenda mu bivulu twagala buli munna Uganda nga mulamu bulungi bakubya abatembeyi pia gas kati omutembeyi gwe bakubye tia gas nkusaba otandika okunywa ku mata tia gas oyo akubeemu gwe bakubye kati wemala okuba egundi wemala okuba moyo tia gas oyo osooke wali obere fit tusigaze emyezi egi ngendaku z'omwezi 10 January it is now or never wekikyuka kwolwo wekikyuka oba kigani kati tuyoke tusumulula ebivulu okumala mwaka mulama nga president tannalayira president twagala amala omwaka ogwo nga tannalayira nga tuli mu bivulu tubbe ekivulu tugende ku buli beach yonna yonna buli mwaka ole buli kyayagala kasita temuzaalira waawo kuba omwaka ogujja teri kuzaala twagala kusooka kutereeza nsi yaffe twakase nti amalwaliro galyokke buli kimu kiryokke tulyoke kati tujja funayo omwaka ogwo gumu oba ebiri nga gwakuzaala buzaazi tusooke tuzaale Uganda esookeddewo ate tuddemu tukole bwetyo tugenda okugitambuza for the remaining months please
stay home, keep safe. Chidamu, for the remaining months, stay home, keep safe. Yes. Eyo kyembasaba. Saagala kulya nti waliwo Munnayuganda yafunye accident. Saagala kulya Munnayuganda nti waliwo Munnayuganda gwe baasibye. Ne Christmas mugyesonyiwe. Christmas wetuuka mufumbe emmere ewaka, mugende ku church musabe, okome ewaka weebake. Ne New Year bw'oti tugenda kujaguza New Year. Tugenda kujaguza New Year. We mumala temugenda mu bivulu bya New Year. Mugende mulye, musinze Katonda wammwe, mumusabe, mugambe Katonda guno omwaka tuguyingidde naye tukusaba ogujja tuguyingire nga Shama alina masitanga. Ebiseera ebyo nga Shama alina masitanga nga tali mu bwaŋŋanguse. Okitegeera nga bali mu bwaŋŋanguse bonna bakomyewo ewaka. Tugende tusabe eri Katonda kubanga tunagenda mu bivulu tugenda kwonoona bwonoonyi. Nsaba tuleme kunyiiza Katonda mu gino emyezi egiriwo. Obanga obadde mwenzi, please, obanga obadde mwenzi, obwenzi sooka obuleke mu gino emyezi ebiri. Buwummuzeeko buwummuza. Buli kimu tugenda kikola saava gwe temweraliikirya. Gino emyezi ebiri mbasaba obwenzi busooke buwummule. Mbasaba buli kikolobera ekibi kye mbadde mukola tubeere mu kwenenya bwenenyi. Kubanga tetunnamanya Derek nkulamusiza. Derek beerawo wano eno. Derek koze kati biwedde. Derek tovaawo wenteera wano eno gundi. Gwasooka osindika request. Derek mbadde nkunoonya okuva lwe nakoma wano sikulaba. Weebale kujja. Nkyagamba wano Bannayuganda, emyezi gino gibeere safe. N'ensooka ne neebaza abaana Better Source. Mukansaliremu kano strictly mukamuweereze Better Source. Better Source yaweereza mask. Sisa akutaasa ba foot soldier tear gas. Era yabadde na straight nnyo mu gundi ye. N'abagamba twagala tubataasa enfuufu n'amaaso. Kubanga omusirikale ekituufu abaana abo bagenda okubeera eggye lya Uganda eriddako. Better Source yabagulidde zi mask. Thank you very much and respect comrade. Mukitegera yabagulidde zi mask bonna. Twagala amajaga agenda okukuuma president nga bali safe ng'empewo tebayingidde mu bwongo. Manye empewo kati wejjanga kuzina ennyinde ezaffe ez'Abaganda ziri ezasookawo. Ekuyingira paka eno mu bwongo eno. Naye kati baba bakuwadde kimasiki bwe kityo. Empewo tesobola kukola ki? Tesobola kuyingira. So respect Better Source. Kyakabi nnyo kyewakoze. Bannange ebyo Uganda gye twagala n'omusajja Uganda yagizimba dda. Bwe tugamba nti twagala Uganda erina one love, kyekyo kyategeeza. Mwe temumanyi kye mbadde mpitamu emwawe mabega. Ne mbadde nfuna amasimu okuva UK, kuva America, kuvaawa, ne bagamba Shama, olina okukola ki? Okomawo kati I am here. Okitegedde ekintu ekyo. Nga tebampadde miliyoni 2. Omuntu akuwa akasente katono nnyo nga kava ku mutima. Kati abaana nga bakikeni babadde bafuna ssente. Ng'olina sooka n'okwatayo akatambi, oli ku bisiyaga n'okwatayo akatambi. Omala okakwata ne bakatereka nga evidence, ne baleka batandika okuwa ssente. Ezo ssente ziriko condition tetuzeetaaga. Ezo ssente tetuzeetaaga. Mukitegera tetuzeetaaga. Omwana akwokya eky'ekkumi mu lo. Mukitegera nze mbadde mpitawo mmwe. Singa mbadde bibadde tebasobola kumpa ssente. Naye abasajja ne bakubira essimu mutabani ze nafuna ne bamaama kati mu struggle. Mukitegera mu struggle ne bagamba oli ku kinti ndi bwenti. Ne bagamba okay kola boti ne boti. Paka nga kiwedde. Now I'm standing and I am back. Kati nze ngokera ku macyangu nga mati bagenda kumpa ssente ezo. Eziriko condition. Bana ba mama nze nga nnaku yannuma dda. Ennaku ennumye ye. Naye ate nga ndi mugumu nti there is hope, there is tomorrow. Tubadde wama tukyaliko eyo ensonga Julie nga ayagala nnyo ensonga eyo. Akitadde ne mu box. Teri kwegatta sex. Kubanga olina mukazi wo ngambye kya bwenzi. Temugambi Shama yagambye tetwegatta. Kubanga olina mukazi wo nga muli mu mateeka nga tolinga nga nze ne Saava abakyaza obukyaza. Saava teri kukyaza ku luno. Teri kukyaza. Emyezi 2 teri kukyaza. Teri. Pozi wowe oyagala. Genda owekyo ofulaba fuutu soja abamu nga Bobby Giant n'abalala bo bagenda ne bayanjula. Ne bafuna bakyala baabwe mu mateeka. Kati babalina mu mateeka. Naye nze ne mukama wange Saava nga yankulembera. Teri obubeera bwenzi. Mukitegera? Gino emyezi 2 mbasaba gibeere emyezi gya kwegayirira Katonda byonna ebitusobyeko. If worst comes to worst, tusinkanye omutonzi waffe nga tuli clean. Mukitegera? Gino emyezi gya kwetonda because we don't know what 14th is going to bring. Naye ate ffe tugamba come rain, come sunshine, we are getting there. Egye bayita struggle. Eno ya mateeka.
kategedde akantu ako y'amateeka nabagamba a true revolution starts with your mindset obwongo bwo n'obusetinga omala obusetinga otegeera ki kyoyagala omala okutegeera kyoyagala ogenda kumanya ogenda kirwanirira otya kitegedde ekintu ekyo omanya ogenda kirwanirira otya so mbasaba bakomuledi mwenna abakyakyaza president yabagamba muwase mwagaana kati mubiveeko ate nembaga tetugenda zikiza tugenda kujja ku mikolo gyammwe obanga oyagala kuwasa mugina emyezi 2 tetugenda kujja ku mukolo gwa tetugenda kukuba akasa baleme kusondera teri kuwasa teri bivulu teri kukyaza kwetondera eri mutonzi waffe kusabira gwanga lyaffe kulaba nga tukifuna the all we ever wanted kati ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa January omwaka gwa 2026 buli muntu aneepikira nina okukuzaalamu omwana awo kubanga tuba tugenda kuzaawo nedda si biliasi ogwo kuba gino gyakutereeza ogwakutereeza kati okuzaala ate 2027 ne tuzaalayo omwaka gumu ne tuddamu ne tubisiba teri kuddamu kuzaala era ne tuddamu ne tukola kati awo just tuba tufunyeyo kaliivu atufunayo kaliivu ne tuzaalayo buli omwe azaddeyo abaana 2 3 5 kwajjukirawo amalwaliro kuba president yagamba asookera ku health care ayagala afuga abantu nga balamu kakigeeza tusookera ku malwaliro kati amalwaliro gabeera gawedde kitegeeza ebyenzala bigenda kubeera birungi ate president yatugambye agenda tuwa ssente okuzaala omwana w'eggwanga kati njagala nsooke nkuzaalira abaana 20 mu mwaka ogwo gumu tugenda kumpulira ate n'ettaka lyaffe tugenda kuba tulinunudde sooke mbutwale enkumbi walyenga omwana wani alima muni Uganda aliyo okulima teri tugenda kwetaba Bangala ekigera njagala nsooke nkuzaalira abaana 2 mu mwezi ogwo mu mwaka ogwo basooke bampe ssente wali ku akawunti manye nti kituufu kati awo tusibe tuddemu tubisibe ekigera ekintu ekyo naye nga lwakwogeramu wano leero tuli mu kiboozibozi naye nga ensonga eri serious bannange abaana b'ehoyima mukulika eyo abaana b'ebusiya temumanyi kye mutukola eri gye twesiigye state house eyo gye twabba temumanyi kye mutukola tubeerayo netutunula naffe tubeera ku twero zammwe bwe ziti ne tuzeetegereza ne tugamba leero omusajja akoze atya atukoze atya ono leero tubeera okwo naffe pressure netukwatira eyo ntuga kati katubaleetere AI zonnange kana akalulu sikalabangako ayayaya this is not everyday elections ogenda kuwasa mu December mukulu tofuuka diversion mweno tuli mu protest vote tofuuka diversion teri kuwasa gino emyezi 2 egisigaddeyo kikole zino ennaku ezisigaddeyo ku guno omwezi newe osukka waneeno totawaana mukulu totawaana so badde nkyali ku baana b'ehoyima tudde eno naffe ne tubala bwe tuti ne tugamba akasajja nga kazitowa ate mbakakasa ezo namba zemulaba ezo zigenda kulonda ate zigenda kulonda Nuupu nkiddamu ezo namba zigenda kulonda ate zigenda kulonda Nuupu just what we need is to energize them, mobilize them, teach them, tubasomese ensonga lwaki guno omulimu gulina kukolebwa abaweereddwa kaadi zaffe ate nakyuse ntya nyirira nnyo kati nina ekitaala waneeno nina ekitaala bangulidde ekitaala ne bangulira stand kati sebo ndi wa tabbu nnyo bangulidde ekitaala bangulidde stand nina ne laptop yino ogiraba generation 10 generation 10 kati eyiwawo buyiibwe eti just muyiweeko data generation 10 gye nina okitegedde so nyendewa eno laptop generation 10 iCore 7 linyanga muzimu ekola bweti okitegeera ekintu ekyo kati nzeve mu struggle ngendewa so Munnayuganda mbadde nkugamba bannange temweraliikirira saagala bintu bibeeraliikiriza simanyi muntu kyaleeta bintu byeraliikiriza bantu wano abalina okweraliikirira be bali kampeyini zaffe muza kati president musanyufu tonsudia nnyo kakulu tonsudia nnyo
Kitala kye kibikola. Sibya tonsudia nnyo. Ndi mu kitaala. Kitegedde. Ndi mu kitaala. Naye nze kye mbagamba abaana be Hoima, thank you very much. I mean abaana bo, yes, thank you very much. Abaana be Busia yona president ya naye wa atabadde n'abantu. Wa dada gwen commentingira wano ngambe nti mu kitundu bwe kiti teyalina bantu. The moment we clock the new Uganda will come back Shama. Come back away. Come back away. Nimwe. Ono pike wansi iki si wa Uganda. No, you don't know. Huh? You don't know. Zino ekire yazaawa. Nemu muntegera bulungi mwe mumbulamu mwe muntegera. Nze nabagamba ntulake mandwa. Nze ntulake mandwa ya revolution. Kati sobola kubeera eri bbali ate nga nina kubeera wa. Nabagamba no revolution it is stages. Bwe twajjanga tulina kubeera ku ground. Twali ku ground. Bwe twajjanga tulina kubeera ku media okutwewazisa okulya. Revolution eno yatupangira ne tugenda mu ddungu e Saudi. But when it called us to come back here, bagambye ninze ba commanders bange bampadde, I want to work under them. Kidamu ninze ba commanders bange bampadde era amanyi kuona lebo Shami mu Malende mugambe Shama is there, is ready to work with you to sensitize people and mobilize them. I have kuona lebo Joel Osenyonyi mu mugambe we are ready etambule yo mu Kampala to mobilize people. Alabako ku chairman Nyanzi twagala tulabe ku combination ya Alex Waiswa Mufumbiro, I mean Joel Osenyonyi alongside chairman Nyanzi. Ezo ze combination ze twagala soka tuzimbe gu block guli kati tunamala wali tugenda kunonya akalulu kamu okitegera tugenda kunonya akalulu omulundi gumu then we tunaba tutuse wali ku time tie yo kukanonya bagambe kati gwe comrade Shama olondera wa Bukoto kugenda kubeera mu wingi ye Bukoto nti bangambe kati DR form yeno tujeetaaga okuba omuntu ekikonenze ndakuba omuntu okutukirawo zino apakati zineza abali mwezo ndazikuba omuntu ku polling station ye yange musubire 100% DR form okugifuna ekyo 100%. Ekyo nkibabuulira nawe nabanga siriwo nga ndi mmida kuba tulina okukanoonya naye banandiiraawo amagye weegali gagenda gireeta ate gye bantwala nja kubeera na komanda ategedde. We are ready anything that comes our way. Bagambye wano wendi ninda team naye mwabangamba nti munjagala ku trail temunja samira sigenda kujjayo Chegera sigenda kujjayo mu trail ya president nga teri Kampala. Mark my words. Inze nondera mu Kampala bakugamba wolondera wokalwanirira. Kati mwabata abitegeera bino president agenda nayogera ebintu banyi abantu ababira excited mweno revolution wali obuzibu. Yamanyi nti jana ko mufuna serefe nyingi. President aina media, aina security, ate taina jata ina bawagizi. Don't overshine these people. Don't. Shamimu Malende yes wendi. Naye njagala Shamimu Malende ngaline Zahara Lyulika. Si Shamimu Malende yekka. Wanga Shamimu Malende yatwala Zahara Lyulika. Oshegere ekintu ekyo. Zahara Lyulika atwala Makindye. Shamimu Malende wa Kampala. Kati njagala ndabe yo combination. Ndyoke nzije wano nga nfunye ekifaananyi kya Shamimu Malende ne Zahara Lyulika. Ndyoke mbe ekikopo wano ku media namwe mutye. Otegera. Osokola be combination. Twagala bonna wamu tugamenti eno team kuba nina timu kabiriiti jengendo okukola nayo ya tabu kati labayo ekulemberwani president ku top ebyala fomu mfune tuina Honorable Shamimu Malende woman MOP yuli ya timu yange tuina Joel Osenyonyi oyo nno mwenondera tuina Kansole Wisirubongoya oyo naye ali ku timu yange tuina chairman Nyanzi ndi ku timu eyo tuina Alex Waiswa Mufumbiro ndi ku eyo fe tulonda road mayor bali mwezo nina Sanobianeli okitegeera nina Sanobianeli oli ya timu yetabu kitegeeza first 11 ya national unity platform yonna kwendi kati senga tulemerera omulimu gwaffe nga banna Kampala
mutuvunaana okulya mu struggle olukwe lwaffe command center ya revolution eno ekitebe kiri mu Kampala ekikulu kitegeeza ki force gye baleese yeeyo ate ne batuwa amagye nga tetulina kye twekwasa. Kampala tugenda kwekwasa kiddala ki tugenda okunyonyola bannayuganda ab'e Kampala ki tugenda okunyonyola bannayuganda wulira force ki tugenda okunyonyola bannayuganda ab'e Kampala kale biye ebitundu ebirala kale byo tubigire ko gye Wakiso wano waliyo naye nayo ne Wakiso nayo ya tabu aye ne Mukono eno bino nze byenjagala bino bye twabyogeranga bwogezi kati yesaabu lyo mwatuwe results ebyo mwawozanga nze nina eggaali ku ground kwendi kati twagala tubalabe nabagambye tugenda kukolera wamu tusplitinga ennaku z'omwezi 10 tutandika buli omu okumuteeka kwalina okubeera we tusplitingira kati ab'e Kampala tugenda kwekwasa kidda tugenda kunyonyola ki bannayuganda batuwadde ssente bannayuganda baguze bimasiki bannayuganda baguze data bannayuganda baguze certificate bannayuganda bakoze buli kimu tugenda kubanyonyola ki kweyo squad gye tulina kitegeeza nti president yakutte squad yo nayo gye yeesiga etwala secretariat n'agituwa kati tugenda kwekwasa ki kyobola abamanyi gange gonna nga bizavinze ku lwa Kampala wekituuka mu Kampala nga kyengedde ate ku Nakawa West wongenda kubeera nga extra buli eggaali lwenajja mu Nakawa West awongenda kwongerawo extra Honorable Goreti Namugga sinamugirako ennaku zino manyi mbadde up and down kati kadata ate mbeera nkabalirira badde up and down yawo sinakirengirako naye nga kyemmanyi naye she's doing a good job but what we need ate Honorable Namugga wama alina ku ground Honorable Namugga ali ku ground kituufu ntera omulaba kituufu nnyo kyoyogedde ali ku ground sinamulabako ng'azungazunga nga bano abe wange nina ba MP1 bazunga eri gye babeera naye I have respect for them. Honorable Shami Mumalende respect mama Kampala omubwati ondi ku mutima gwe ku mutima mama Kampala wange omubwati kati ninayo area MP Joel Senyonyi bannange temumbuuza bya lutamaguzi simanyi lutamaguzi we Nakaseke mbagambi temumbuuza kintu kyonna nga si kye Kampala temukimbuuza nze mbuuza kubikwatagana ne Kampala Shama Kampala mweteeseteese mutya ebyo byenjagala Kampala tweteeseteese tutandise ne zi calendars ezagulibwa Infinity Class tugenda kuzigaba then nawe wa Infinity Class ngoyagalako calendars mu region yo osobola okumbuulira agendo zikwasaganya ezo zigende mu region tulina calendars nyingi nnyo ze twakubye nyingi so abatannatuwa nga mwatusuubiza do the needful tubadde twagala tustopinge mu kalenda tugendeko mu flag tuba twetaaga flag kalenda zo twazigize ono ekyazenga gundi naye twalabe ng'omulimu omunene nnyo kugenda kwetaagisa flag yes flag so tiimu eziri mu kuba flags respect thank you very much then ne kalenda zino oba oyagalako mu region yo osobola okuncontactinga bwe tunaamala bitwala ku kitebe wali ne batuwa certificate nja kusabayo ko ebimu bye tugenda okukozesa naawe region yo nyinza okusabirayo kitegera Prince oyina enamba yange naawe enamba yange ngeyitawo wano buli kaseera enamba yange eyitawo buli kaseera wano ye yange gye nkozesa ne ku WhatsApp kasita tongamba kunsisinkana oyagala kunsisinkana tugenda kwesisinkana ku trail nga tunoonya akalulu k'omu Kampala oba ku polling station nga tuzze Kabanja naye kati essaawa eno tongamba kunsisinkana ate namwagana g'okuhaamu mbakooyo okundabisa mugenda kuntamya okujja mu kibuga so ngenda kuhaamu awo ne binfuula nga serebu gwe shama ati ngenda kugula masiki mbakooyo okundabisa ab'okuhaamu kino kankibagambe mwe abaye b'okuhaamu mmwe mundabisiza nnyo ekimala buli wenzijaawo sigala kudda ku kizimbe kyewammwe nalinayo ku masiki nyamba ogimpe nyamba ogimpe naye wemba ngenda kuhaamu eyo nga nina bye nnoonyaayo ngende ne masiki ne ku nasa eyo sisobola kukola kisobola kugyewala kati ku nasa mbasaba mungulyo kino kimasiki kino ekibikka bwe kiti ne kirekawo feesi yonna muyitiriza okundabisa bantu mmwe waliwo ebifo bisatu byengenda okwewalawo mu kibuga ekisooka haamu ekyokubiri mini price ekyokusatu nasa ebitundu byembagambye ebikyasinza okwagala enkyukakyuka wano mu ggwanga mu Kampala teri asobola kweteekamu ebyo ebitundu mu kwagala enkyukakyuka abaana bakoze gundi egunene ngoma evuga wali eri endongo evuga misana na kiro
Oshitegeera ogenda ali ng'oyiwako signature. Thank you very much. N'abawaayo kasente mwebale nnyo bannange okuteeka ekipande ekyawo nga wansi NRM tenti nkalu kiri mu kibuga Mama Nnyabo. Nenyongera n'okutumako eyanguziza flag webale kunseerambwa ggwe. Webale kunseerambwa ggwe olowooza nti nze nkola. Akasente kange ke bampadde olyoka okaddire onseere flag. Onguza otya flag ogumu ekitundu. Banabadde nina ne komuledi wanagenda okumpa ey'obwerere. Ngenda kukomyawo flag yo bampe ey'obwerere onzirize ssente zange kubanga mu maaso ngenda zeetaaga. Tugenda kunoonya kalulu. Tewakise kasimanyi munange kyabobola okuba sitambulirayo. Cheke wakiseke lwakuba sigendayo nnyo. Naye omudido mu tawuni awo guli nnyo ku mini price, guli nnyo ewa Nassau. Nasa bakwata ebipande ne babitimba munda mu bizimbe ku Nasa. Kati ne waneeno wano nga ku gundi ku mukwano akeedi awe, ku mukwano akeedi. Akagundi akagunda akakakiri akati bakaziba n'okaziba. Akakiri wali kagende ku Ham awo. Nawe ndo ngevugirawo. Neno waggulu eno nga ku mutaasa awo nga ku poliisi awo. Abaana bateekawo endongo n'ekipande ekinene bwe kiti webali awo oshegera. Awo wali vibe otuukawo awo olabira ddala nga tuli mu kalulu. Naye ojja eno ebbali w'ekibuga teri wadde waliyo bipande bya yero. Okitegeera? Nze sinaziwulirako kye kituufu. Nze sinabiwulirako saagala mpaayirize. Sinawulira ku bullets zonna. Sinaziwulirako. Nze ebbanga lyembadde mpitaayitamu kukwambadde mpitaayitamu nga observing nga tugenda kutandikira wa nga tiimu zisimbudde kati. Twamaze okukola survey, tulina bulinzi commanding team, mobilizing team eyalondeddwa etya abafunye kaadi zaffe. We the foot soldiers are ready to join your crew. Kiddamu. Tiimu y'omu Kampala mbagambye ndi ready. Honorable Ssenyonyi, you know what I can do. Yeah. Others might not be knowing the Shama, but Ssenyonyi Honorable the Joel, you know me. Manyi kiki nsobola okukola, I'm back again. Manyi tuddawo netwagira nga batulabira ku TV wano mu masimu gaabwe ne balowooza yeffe bali ba Anilula abasalawo aba 2021 nabagamba we are coming back in action. Honorable Joel Ssenyonyi kanoonye tulina okukanoonya, njagala tiimu yo ey'omu Kampala kwe tugenda okukanoonyeza. Ate tulina okukalonda, ate tulina okukakuuma, ate tukabanje. Tiimu y'omu Kampala tugenda kunoonya kalulu. NRM yazze dda ku ground, tiimu zaayo zitambula. What are we doing? Tulina nomination. Kwe tuba tulina nomination, it is okay. Za wiiki eno siwe kiri leero nnaku z'omwezi meka musooke mu mbuuse kubanga nomination zigenda kubeerawo nga 23 na 24. Teri kye mugenda kwekwasa. Nomination za 23 na 24. Akati nze sina kirala kye mba demandinga. Nze kye demandinga ye team ebya data ne airtime temufaayo mubireke. I have infinite class. N'amazzi in fact temungulira. Nze kye njagala tutuuke ku muntu asembayo wansi. Ate enjiri gye tutambuza ya protest vote kye njagala. Infinite class abatasobola kujja ku ground twabagamba omulimu gwa mugumanyi kati bali ku ground katubibakolere. Yes, 2 days to go. Thank you Prince. 2 days to go. Nomination za 23 na 24 leero 2. Thank you. Kakati tugendako. Teri kye mugenda kwekwasa anti mbadde mulinda ku nominatinga. Kati nziremu okulaba MP w'omu Kampala ng'oli ne president mu Arua. Ngenda kukusabula. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.